Alright, oli ku Rokan Media nkwaniriza gwe natulaba nijo sinzira okubeera ng'olaba Rokan Media. Amanya nze Regan Chimba. Tubeerawo kubeera nga tukuwa ku updates ebyo ebigenze maaso mu ggwanga, ebifudde gy'obadde n'egyotabadde ne tubeera nga tubikuleetera. Well, wegubanga gwe mulundi gwo ogusoose subscribing nga notification button ate teweerabya kubeera ng'okomentinga ate ku stories ze tuba tutaddeyo ng'omaze okulaba. Tumanye opinion yo ku stories ez'enjawulo z'oba olabye mu ngeri eyo tusobole okubeera nga tweyongerayo okubeera nga tulaba kiki ekigendera ddala mu maaso. Kati nno amawulire g'entanse nago gakubeera nti nno ate wabaddewo ebigambibwa agaze gatambula nga gano nno gakubeera nti no Zoom oba campaigns ezigenda okubeera nga zikolebwa mu rallies zigenda kubeera nga zikolebwa ku internet. Zoom campaigns wagenda beerawo campaigns za radio ne TV era nga wano nno abantu bano abagenda okubeera nga beesimbawo ze bagenda okubeera nga bakozesa era nga kyategerekeseeko oluvannyuma lwa meetings ez'enjawulo ezizze zibaawo wakati wa gavumenti oba wa President Museveni n'akakiiko akakiiko aka gundi aka byokulonda aka Electoral Commission bagenda bafunye meetings wakati wa president basobole okulaba nga bateesa ku ngeri akalulu ka 2021 gye kagenda okubeera conducted ate awamu n'okulaba campaigns engeri gye zigenda okubeera nga ziri conducted era nga kyategerekeseeko nti abantu bonna abasazeewo okubeera nga beesimbawo oba abagenda okwesimbawo mu kalulu kano bagenda kubeera nga bakola campaigns zaabwe nga bayita mu nkola eri scientific. Kati nno nga tweteekera presidential oba presidential elections, general elections eza 2021 kyandibanga embeera eriwo yakubeera nti nno campaigns zonna zigenda kubeerawo nga ziri mu ngeri yakubeera nti eri scientific ya kina science nnyo era nga meetings nga bwe nkutegeezeza ku lunaku olwokutaano waliwo meeting wakati wa President Yoweri Kaguta Museveni n'akakiiko k'ebyokulonda wali mu State House Entebbe era nga wano nno bateesa ku ngeri nteekateeka ki ze bagenda okubeera nga bayisaamu okulonda kwa 2021 mu January ne mu February olwo nno balabe nti abantu ate balonda ate nga tewaliiwo okubeera stark mu bintu bya mu nsaasaanya y'akawuka aka COVID-19. Meetings zino wabaddewo enkola ezateeseddwako era nga mu process mugenda kubaamu bacandidates basabiddwa babeere nga bakozesa digital media mwe bagenda okubeera nga bayita mu nkola y'okubeera nti bakozesa internet awamu ne channels omukuli eza radio ne TV era nga muno nno gavumenti yagendereddwamu okubeera nga bassaawo ate akazita ak'amaanyi akokubeera nti nno abeesimbyewo bakozesa campaigns zaabwe nga bayita mu bifo ebyo era nga wano nno okukendeeza ku kazito okubeera nti abantu bagenda kaluubirizibwa. Gavumenti yateekeddwako naye akazito akokubeera nti nno bamakinga sure nti buli munnayuganda afuna radio ate afuna access ku TV okulaba nga bannayuganda bafuna ate campaigns zino mu bumu nga bwe zirina okubeera nga zino nno okusinziira kumanya kw'abantu nti abantu abawerera ddala miliyoni 11 ez'abannayuganda bye basobola okubeera nga baaccessinga internet ate abamu ku bo batono abamanyi okukozesa obulungi channels za social media nga bano nno kuliko miliyoni 2 zokka ku bannayuganda era nga abasinga abasobola okukola kino bali mu urban centers. Olwo nno ekintu ekigenda okubeera nga kiteekawo engeri y'okubeera nti gavumenti efuna making sure nti buli muntu ali engaged obanga yeetaba mu campaigns zino. Gavumenti olwo nno egenda kubeera nga ate saawo billions 380 eri at least nga at least making sure nti millions 10 zigenda kubeera nga zikolebwako okulaba nti buli munnayuganda afuna access ku radio mu Uganda yonna era nga wano nno radio ezigenda okugulibwa zigenda kubeera nga zikostinga emitwalo 38 ze radio okulaba nti buli munnayuganda afuna radio okubeera ali access asobola oku accessinga radio era nga wano nno baga gavumenti egenda kugula ne TV eziwera ddala emitwalo 13.7 ezigenda okugabibwa mu byalo olwo nno nga buli kyalo kiwe
ziwebwako TV 2 nga zino TV 2 ziri allocated eri abantu abaweya ddala kakaaga emitwalo 687,773 be bagenda okubeera nga byebyalo ebigenda okugabibwako TV zino era nga sente za TV sets zigenda kubeera nga ziyita mu ministry ya education okulaba nti zituusibwa mu bantu ab'enjawulo. Endala TV endala zigenda kubeera nga ziweebwayo President Museveni yennyini eri abantu abo ate era ne wabaawo emisoso egiteebwawo nti abantu abagenda obeera nga ba-accessinga TV zino balina okubeera nga babeera nga beewala okusaasanya akawuka ka COVID-19 era nga wano no bataddewo ebiragiro nga bwe bitambula kati we bigenda okubeera nga bitambula kwambala masks kubanga abantu bagenda kuŋŋaaniranga wamu basobole okulaba nga balaba TV. Akalulu kano nako kagenda beerawo mu ngeri ya scientific nnyo naye nga mu kusooka kyasoose kubeera nga kiyita mu ngeri ya kubeera nga bakola campaigns zino. Kati nno eyo nga nkugyeyo abantu bangi kino okukolebwa abantu kiddiridde okubeera nga abantu batadde akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okulaba nga abantu baagala akalulu kabeewo era n'enteekateeka zibeere nga zitandika ekintu ekyasobose era nga wano nno kyabadde kiwa ate omulamwa ogw'enjawulo eri bannayuganda. Kati nno ffe twasobodde okubeera nga tweyongerayo okulaba nti kiddala ekyoyinza osuubira mu kino ekintu oba ddala ki ebintu bingi ebyenjawulo. Kati nno nga njagala okulaga nti bacandidates abagenda okukozesa ate media zino okukozesa new media okubeera nga bakola campaigns zaabwe balina okubeera nga kyatanyizibwa kyakakasiddwa omwami ate akulira akakiiko k'ebyokulonda omwami Justice Simon Byabakama bwe yagambye nti kituufu bagenda kozesa telefayina ne ziradio awamu ne internet okulaba nga batuusa eddoboozi oba manifesto zaabwe eri abantu. Wano nno twategeddeko nti nno ng'ensimbi wenzi kutegeezeza awo nno Museveni we yali ayogerako eri ye teeki ya Museveni yali nti okulonda kuno kwali tekulina kubaawo kubanga ekirwadde mukiraba kyazze era nga kirina kubeera nga engeri gye kyalemererwa okubeera nga kigaanya okugera na anticipating nga kinalemererwa wekinaabalema okukwasaganya mu Juni ne mu July awo ebyokulonda bandibifuuwa mu ng'ombe. Naye ate oluvannyuma ennyo twagenza olaba nti ate wavuddeyo ne bagamba nti campaigns zigenda tandika naye nga zikolebwa ku online oba mu ngeri ya kinnasayansi. Kayino opposition yo yavaayo nebeera nga egamba okubeera nga baconductinga yavuddeyo neyogera ku kubeera nti gundi zino campaigns zigenda beera conducted scientifically negamba nti ba politicians bagenda kubeera nga kino nno kyandireetawo obubbi bw'akalulu obw'amaanyi nabwe kityo nabo ne bagamba nti tebagenda kubeera nga battira omuntu yenna ku liiso mu nkola eno era nga wabaddewo alliance eyakoleddwa wakati wa Bobi Wine ne Besigye okulaba nga baŋŋanga mu kalulu kano omwami Museveni. Kati nno bo bannamateeka batubuulidde nga twayogeddeko ne President wa Uganda Law Society omwami Simon Peter Kinobe n'agamba n'awa okulabula nti no kino ekigenda okukolebwa oba okulonda kunaabeera mu ngeri ey'ekinnasayansi like scientific elections bagenda kubeerawo ate obubbi bw'akalulu bungi era nga cases zigenda kubeera nnyingi nnyo ez'okubeera nti banzibye akalulu bwe kityo n'asaba nti no wabeewo okulowooza okw'enjawulo nga tebannaba kubeera nga basalawo nti no egenda beera scientific election babeereko ebintu ebimu bye basooka okutereeza era bw'atyo n'asaba Electoral Commission ebeere nga efollowinga constitution ya Uganda kubanga yo kennyini erambika bulungi mu constitution kyeraga lwatu mu article 77 olunyiriri olwokuna nti nno Parliament eweebwa olukusa olw'okubeera nti esobola okwongezaayo ekisanja paka ng'embeera eteredde singa wabaawo olutalo oba embeera eteebereka egaana akalulu okubeera nga kabeerawo. Byebyo ate bannaffe bye nasobodde okubeera nga mbajjirayo okuva mu ebyateekeddwa ky'oba okola guba nga gwe mulundi gwo ogusoose beera ng'osubscribinga ate teweerabira kubeera nga onyiga notification button. Naye nga sinaba kubeera nga ngenda wala nnyo njagala ate mbeere nga weewaawo kankwerekereze.